Bekeri okuva ebweru w'eggwanga aba Cameron Enterprises and General Merchandise Limited bano nga basangibwa Katwe mu kibuga wakati bakutuusako commercial kitchenware omuli ebyuma ebitabula engano mu buzito bwonna, commercial blenders, ice cream machines, commercial ovens, coffee machines, commercial gas burners, sausage fillers, kitchen working tables, coffee grinders, bread slicers na buli kika kya kyuma kyonna kiyinza okulowoozaako. Kati nno totomezebwa abafere oba okutambula ekibuga kyonna ng'onoonya commercial kitchenware ow'omulembe. Ekifo kiri kimu kyokka, Cameron Enterprises and General Merchandise Limited erisangibwa Katwe okuliraana Kakumba Complex awo ku Katwe Business Center, edduuka namba KV4, essimu Note 7 Kinana anamu munana Chenda ne Note 782 Kinana anamu munana Chenda. Ye Cameron Enterprises and General Merchandise Limited. In appreciation of our customers, Mirage Tiles brings you Eid and Easter Bonanza 2026. We have discounted everything we sell, including tiles, sanitary ware, jacuzzis, adhesives, and many more. Starting from 1st to 31st March 2026. Find us in Bugolobi Chinatown Building, Mulwana Road, opposite Uganda Bati, or call us for details. One by one makes a bando. United Media is your gateway to a countrywide radio station. With a coalition of more than 120 radio stations, 15 TV channels, 20 online publications, you can cover every region and community with convenience and no hassle. Guaranteed impact with consolidated communication and localized engagement. Whether it's an MDA, development partner, FMCG, or regular advertiser, United Media is a truly one-stop shop for your communication needs. United Media. Together, we will shape the future. Your faith should never be out of reach. No power? Do not stress. Move to your smartphone and stay right in the moment with AfroMobile. And for the Muslim community, every teaching you need is ready to listen to anytime, anywhere. Wherever you are, whatever the time, AfroMobile keeps you connected to your faith. What makes us who we are is that we are freed. But when we are fit for service. Eno ye Salam TV. Alex Salam TV nkwaniriza nnyo sibyotya olyotya nze na Kenya Amina program obulamu obwakadamu tutunuulira ensonga ez'enjawulo ezikwata ku baganda baffe bankuba kyeyo bonna gye bali kubanga bonna baba bannayuganda. Olwo nno nityoka tuzikenneenya ne tukunnyonnyola biki by'olina okuyitamu, mitendera ki gy'olina okuyitamu, yemma nsi ki ezo zennyini z'olina okuyitamu, makubo ki amatuufu g'olina okuyitamu. Yensonga lwaki program obulamu obwakadaama weeriri. Ate ne tuteerabira kwogera ku bizibu byabwe kubanga buli w'osirika mwana tuyinza okufa. Awo ne we tukugambira nti bangi bakyagenda mu nsi ezo ze mulowooza nti zirimu entalo naye ate emirimu gye giri. Era abamu bakyagenda mu nsi ezo mulowooza ate ennungi. Era abamu bakyagamba nja kgenda omwaka gujja. Naye biki bye mulina okumanya, biki by'otegeddeko weewandisiza mu bitongole ebimu oba nedda. Eno si ensonga etuleese. Olunaku lwaleero nkuleetedde ate omukulu oba ssenkulu wa Kyeyo Initiative. Ye alwanirira ddembe ly'abakozi oba bankuba Kyeyo bonna gye bali. Agamba nti bannange bingi nnyo bye tuyiseemu omwaka guno n'emyaka egiyise. Era babadde n'olukuŋŋaana lwe twagala okusinga okuteekako ennyo essira. Biki ebyo bye babadde basimbako nnyo amannyo. Yemma balinayo essuubi. Ebintu bye boogera ku si bye ebya bulijjo. Bikyalina omulamwa. Awo nno we tuvaayo twagala era tukumubuuze nti bano abaakomezebwawo gavumenti baliridda wa? Are they following up? Byonna ogenda kuba obiraba ku program yaffe Nganzi Kadaama. Kwaniriza nnyo mukama wange.
nange nsanyuse okusanga mugaba mutya Mr. Kenneth bwetutyo bwetutyo tubulamu ekintu kimu kyokka ndowooza era ne wotutunulira ku feesi zaffe ekintu ekyo osobola okukiteebereza ensimbi ate n'okutunyigiriza ng'abakozi ng'omuli ne gavumenti yemu kuzeegasse awamu nammwe oba abantu abalala okutunyigiriza yes ebintu ebimu kati walabye ennaku nga 2 emabega we bagambye that bagenda kwongeza n'omusolo ku ssente ezimu. Imagine omuntu afuna emitwalo 48 bamuteekeko omusolo gwe gumu n'omuntu akumpi afuna obukadde 10 kuba kutunyigiriza kw'amaanyi. Juzi okuva omwaka oguwedde URA yayisa proposal that buli ali ebweru w'eggwanga ate n'akasente kakolerayo galinayo ka business ate ne wane era nako bagenda katakisinga kwegamba bintu biba byennyamiza naye nga tukyagenda on okulaba nga bino byonna tubifunira amagezi nga biggwa ffe ng'abakozi nga tuli wamu ate era nammwe aba media n'aba gavumenti bennyini nnyabo kiri kuba naffe ffennyini tuli bakozi mbuuza ku mulabi waffe atulaba mbuuzaako kuli munnayuganda atuwuliriza abantu baffe abali ekikyusa iruwero gyenzaalwa mbuuza ku buli nkuba kyeyo ye muntu avudde awantu wabeera oba wazaalibwa n'agenda awalala okukola kati naawe ali e Kampala nga wava Busia gwali e Busia nga wava Tororo gwali e Masindi nga wava Zombo naawe oli nkuba kyeyo so tubuuza ku buli nkuba kyeyo yenna ali muno munda mu ggwanga oba ebweru w'eggwanga. Bannayuganda abali Kenya, South Africa, Sudan, Egypt, Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar, Iran, Syria, Iraq, Israel, Lebanon, Canada, Belgium, USA tubalamusaako nnyo. Abalamusaako yenze Mr. Kenny Senkulu wa Kyeyo Initiative Uganda, National Director wa Foundation of Joint Ugandan Migrant Workers era President wa Federation y'abantu ba Kyeyo. Je buvuddeko bubadde n'olukuŋŋaana twagala okusimba amannyo. Yes. Kuŋŋaana nolwadde lunabigendererwa ki? Twabadde ne Labour Migration Symposium ng'ennaku z'omwezi 23 era eyategekeddwa ku office ya President wano wennyini mu Kampala e Nakasero nga ekiruubirirwa kyabadde nti kujja wamu ffenna nga ba stakeholders. Ekisooka Labour kyeki? Labour ye mukozi era Labour bwe bw'obukozi kyokola naye eba Labour. So Labour ye mukozi ate era ne kyokola naye abeera Labour. Ekyokubiri symposium kitegeeza abantu okujja wamu okuteesa ku mulamwa oba ku miramwa ebyo ebibakwatako oba entities okujja wamu okuteesa ku common issues. Kati Labour Migration Symposium kwabadde kujja wamu okwa bonna abakolera mu buufu bw'abakozi okubeera nga tuteesa ku nsonga ez'awamu. Twakiraba that ebiseera ebisinga government nayo ne weba n'enteekateeka ojja sanga Ministry of Internal Affairs olw'okubanga ya nsonga za munda naye inayo abatono beeyita olw'olukuŋŋaana ne lugenda mu maaso. Wogenda ku Ministry y'abakozi Ministry ya Gender naye webeera ne program neefuna beeyita abalala neebaleka. Foreign Affairs naye ina beeyita abalala neebaleka. Office ya gundi naffe mu civil society organizations, civil society sector, mu private sector naffe otutegeka tulina betumiisinga ate omuli n'abakozi bennyini. So eno symposium yabadde ereeta buli omu okuva ku mukozi oye yakomawo wano gavumenti bino ebibiina byonna security media ab'ensonga z'ebyobulamu local government ono omuntu ali wansi ku kitundu okulaba kati nga ffenna tuteeseza wamu because bino ebintu bitunyiga kyekimu. Omuntu waavudde eri ebweru ne waba akomezeddwa agenda wansi mu local area that is local government bw'anaakomawo nga mulwadde ate era Ministry of Health yevunaanyizibwa ku ekyo naye ate ne mu kusimbula wano ate Internal Affairs ye mukiriyalinga era gyafuna passport kyokka ate obukozi bwe Ministry ya Gender ye bukiriyalinga eri ebweru afiirwako Ministry y'ensonga z'ebweru ate era ebibiina ebimukiikirira era ebikola ku nsonga ate era bye bineeno. So ffenna twabadde tuzze wamu okulaba nga ekisooka tucelebratinga contributions eza Labour Migration eriri nene eggwanga n'ensi yonna. Ebiseera ebisinga tutadde nnyo emphasis kino kyaguddewo bannange kino naye ate tulina n'ebirungi bye tukoze eri eggwanga eriffe kennyini n'ensi yonna. For example ng'abakozi wano munda mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga tuleese ssente nnyingi nnyo eri gavumenti. Bankuba Kyeyo omwaka oguwedde gukaguka baleeta 5.1 trillions mu ssente za Uganda ng'olwo tunnagattako baneeno abali waneeno okwabwo obwe zibaleeta. So wozigatta awamu
ojja kwekanga nga tuli mu 7 trillions abakozi zetwaleeta eri Uganda. Ekyokubiri, sente ezitugibwamu emisolo okuvira ddala wansi ku local government zikozeseddwa okuimprovinga ku infrastructures. True. Ng'enguudo, amalwaliro, amasomero, okusasula abakozi ba gavumenti n'ebirala ebirimu obwo obuufu. Ekirala okukola tufunyemu exposure that otandika okuliretinga n'abantu n'omanya ebintu ebipya naffe mwe tujja amagezi okukolayo ebintu ebirala okukola binene ebibiina bannaffe bangi nnyo. For example, tulina Haji Bakaluba n'ebintu byonna naye byakola yabigira ku kyeyo kati exposure yo n'agireeta wano kati ali mu kulaakulanya wano eno ne banna abalala nga we bali. N'ekirala tufunye skills nnyingi nnyo we tujja wano eno okukola. For example, wenzijja kusalamu okukola nvawo njize kamera njizoproducinga kati eno ennyini nange njikwata nentandika ogikozesa n'okwemployinga abalala. Ekirala kituleetedde naffe kati okuva mu zino skills ne sente zetufunye okutandikawo bulimu obutonotono bwe tukozesezza to employ ourselves even to employ other people okubawa emirimu. Ekyo nno nekikendeeza ku bbula ly'emirimu wano mu ggwanga. Naye ate era n'ekirala okukola kuneeno wano munda mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga kirudyusinzeemuko ku crime rates. Because omuntu eyandibadde mu katanga gakuba peva ku saazi neno waliwo akayimba akagamba nkukube peva eyandibadde katwe eyandibadde mu kinyolo gakuba peva akuba katayimbwa watandika okukola ebirowoozo bigenda mu kukola wabula si kunyaga. Ekirala abakozi ba promotinze tourism teriyo muntu apromotinze Uganda atunze kifaananyi kya Uganda nga bankuba kyeyo because be basinga okubeera online be basinza otutunda ebyokulya bingi nnyo ebive Uganda bebasinga bitwala mawanga amalala so ba promotinze tourism ba promotinze ensuulagana n'enkolagana wakati wa Uganda n'ensendala ez'enjawulo because bankuba kyeyawo bennyini abamu abava wano agenda Belgium mwaddayo n'ebyennyanja addayo ne muwogo naddayo n'ekino kati Uganda alekawo ssente n'erijagenda n'asasula omusolo nayo ensuubulagana yeeyongedde era woogenda ne makampani agasinga okukola transiting agaleeta ku neno goods abasinga obatunuulira either ekyo kyokka kiraga bakozi waneeno naye ate era n'abasinga obekenneenya baaliko ebweru w'eggwanga. Ekirala bapromotinze ekifaananyi kya Uganda mu nsi yonna. Naye ate ng'ebyo byonna tumaze obiselebrate nga tubitadde wali era twazze wamu kati okwidentifyinga weaknesses mu gaps eziri mu labor migration eziri mu bufu bw'abakozi that yes biri tubikoze abakozi ba promotinze Uganda tusasudde omusolo nga kati government etuse n'okulaba azifu tufuna nnyo ne tuteekako emisolo emirala mingi gye tutamanyi na gye giva okiwulira omusolo sente ze batugjeemu zizimbye amalwaliro n'ebisigadde naye abange waliwo issues ezikyatunyiga ng'abakozi kati ezo waliwo ze nandyogedde waliwo oli ezimunyiga waliwo n'owa kampani ezimunyiga kampani etwala oba ezibakozesa kati nabo babaddeyo buli omu ayogera ekizibu kye then tufune we tukwataganira because fena interest yaffe eri mu Uganda naffe kennyini bannayuganda tusalire wamu amagezi. Ebimu ku ebyo ebizibu bye bineeno emisolo emingi egibateekebwako. For example ne kampani yennyini ezitwala abakozi ebweru okukola that weba yewandiisa mu process yokka ey'okwewandiisa egibwako obukadde obuwere obubiri ku ministry ya gender neewaayo emitwalo egisukka 10 mu application fee ezo ziri non-refundable neewaayo obukadde obuwera 10 mu guarantee oli mu process tonnatandika twala muntu tonnapangisa kifo tonnakola ki tonnafuna na license just a process n'omukozi yennyini ng'amaze osasula passport agibwako ate sente endala mu process awo visa Interpol okiriyalingibwa Ministry of Health GCC ezo zonna sente ziri ku muntu omu. Mweyo process waliwo exploitation that mulimu amakampani ag'ekimpatira era n'agawandiisibwa yadde ng'omukozi for example domestic worker atwalibwa Saudi Arabia amateeka gagamba that ogenda kusasula emitwalo 2
abaana bali mu kugibwako wakati w'emitwalo 5 ku bukadde 2 domestic worker omuntu abadde ne ka business ke nga katunda nnyanja capital 15 bali mugamba kakadde kalamba kyovula abasinga kati balidde zirone basinzeyo ebyapa basinzeyo obupiki exploitation eriwo nyingi nnyo ekiralo kukusa abantu okukusa kitegeeza okudyekadyekebwa bakulimbye ati Kampala waliyo omulimu ogenda okwekanga oli ku street bagamba sabiriza oli ku best hotel bagamba kola kineeno oli ludda bagamba asooka wetunde kati sente za fomalo zijjayo abala ne babakukusenga batwala ebweru eggwanga India, Cambodia, Thailand, Egypt, Saudi, Jordan, Lebanon n'awasigadde so n'okukusibwa nako kungi ekirala abakozi bangi nnyo tebabakkiriza kutuukirira bibiina bibakiikirira because teriyo mukozesa ayagala ate gobere n'amaanyi gagenda mwenkanankana olw'okubanga ye ayina bamukiikirira ate tayagala gwe naawe obeere ne collective bargaining power gyogenda okusinziirako that boss waba nnyimye kino takoze kineeno that baneno bwe bagenda omuvunaana nga bamwenkanankana olwo twenkana amaanyi atuwa ekyaffe ate era n'ekirala bangi nnyo tebaweebwa mmere tewaweebwa bujjanjabi ne waneeno munda mu ggwanga abakozi abaana bali wano tebaweebwa mmere basasula emitwalo 5 oli yamujja kalamojja yamujja tororo n'amugamba tugenda kusasula emitwalo 15 ng'olusi ne bamugamba n'omugamba mbu akashita tukuliisa tukunywesa n'ebisiga tukusuza ate wagezaako okwekyanga osanga bamututte wandege ya ku poliisi bamututte wano olusi bamukubye n'omukuba ekirala abakozi tebafuna information ng'ate kiridde libaleti that omukozi wa applying omulimu oba oli wamanya that oyagala omulimu waliwo kyataganya kumanya wabula akutwalira awo mweyembeera y'obutamanya akuggyemu kyakugjamu we bati abasinga bawunzikidde nga bebase nabo abalala babasibye abalala bagenza for example bantu bangi nnyo abawunzikidde nga bali Cambodia bali India naye bali bamanyi bagenda Saudi oba UAE because babama information ne visa tebakukkiriza gimanya efaanana etya era egenda gwe bagamba linnya bulinnya mu ngeri eyo yakidyekedi kati bakonfiscatinga n'ebiwandiiko byabwe ne wano wennyini e Kampala that osanga made entinda olwatuse ne bamuggyako national ID oli n'oli eyagenze ku bwakadaame Saudi olwatuuseyo naye bosi we n'amuggyako passport okitegeera kati ne on site waliyo ebintu bingi nnyo for example confiscatinga documents zaabwe okumibwa emmere okumibwa emisaala ate abo bebasasudde nabo ne babasasula mu bitundutundu oba emisaala ne girwawo bangi nnyo abakubiddwa ne bakomezebwawo oluusi nga n'emibiri giri bruised giriko enkovu abalala bamenyesemenyese ekirala waliyo bwe bakabakisanyiziddwa bebasautinze sexually ne bamukwatakwatira mu bitundu by'ekyama abalala ne babakwata bosi waneeno n'ebweru w'eggwanga naye ate n'ekirala waliyo nabo bebataminatinze ku mirimu ng'oluusi wabadde tomanyi nakumanya amateeka gagamba that bosi walina okusupplyinga ekiwandiiko tugenda kukugoba nastatinga n'ensonga ne weekanga nga bakugobye oluusi nga tebamaze nakusasula oba ku gate kwenyini bagamba gwe toyingira ate n'abamazeeko emirimu ne batabawa sente zeetagisibwa gratuity both wano munda mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga ate era n'abagimazeeko ebweru w'eggwanga ne batabawa executive visas na tickets bwe batyo bangi nnyo bwe wawunzikidde batolose bagenze ku deportation centers abalala batandise okukaaba ku media nze bosi yanyima exit bosi yanyima exit bosi yanyima exit ekirala okukolera long working hours that wanene Uganda waliyo n'amaka agamu ng'omukozi maid oba gwe bataddewo nga shamba boy basooka kukutuma mu nnimiro genda otuleetere lumonde then wokoma weewaka bakuleeta kuwoza olwo ne bagamba sooka otufumbire then oyoze omukozi yennyini omuwala ku myaka 2 akeera ssaawa 11 yasembayo okwebaka ku ssaawa 9 ogw'ekiro ate nezo longo working hours nebeera so heavy work that bamutuma ne kubbo agenda ositula ebidomola omuwala ate n'ekirala era n'okukozesebwa kunene okujjuddemu ba under age that waliwo ne bannaffe bangi nnyo ku myaka 16 myaka 17 osanga bamutuma kasooli gwe genda otambuze kasooli ku Jinja Road okole gwe osanga oli alina kamaidi ka myaka 15 era kakamaze senior 4 kamaze senior 2 takalina fees n'akajjayo jangu tugende tukole so bingi nnyo ebirimu obwo obuufu nani compensation long working hours forced labor
okubateekako emisango emijweteke that ne wane ne Uganda wogezaako okuraisinga complaint eri company yo ba boss wo olwo ne bakuteekako ogw'obubbi ebweru w'eggwanga ne bakuteekako ogw'okubba ssente ogw'okubba golodi bw'otyo bw'omuzikira g'olimu ali Marazi oli Jordan oli mu kkomera osibiddwa emyaka egitagambika baakutaddeko ekyokutta omuntu ekirala bangi nnyo babataddeko zibbaani all these are all challenges bosi wano n'ebweru w'eggwanga n'abakozi bangi nnyo tebabawa accommodation osanga oli akozesa asikali nga asikali yamusuza mu kayumba kalinganga kambwa oba just yamuterawo ambulera enkuba ne weetonya asikali talina waddukira so ebyo byonna kati nga tumaze celebratinga ne tujjaamu tuya-identifying nga tuli wamu nga ba stakeholders ne government yennyini naye ine ebiginyigiriza byegamba that ate naffe mutukola bineeno naffe tubifunira amagezi okiwulira ne government naye egamba ne twagala obbawandisa nga bannayuganda bali mu diaspora ne twenrollinga programu ya IDs ate mmwe kennyini temwagala kujja mu abasinga ojjikuba ne muteekawo propaganda so nabo balina ebibanyigiriza so nabo babadde wamu nga twa-identifying ebizibu bino gavumenti yaleese naye ensonga zaayo negamba twalonkinze ne national migration policy okulaba nga tuluŋŋamya entambula y'abantu wano mu ggwanga nebweru w'eggwanga naye ate ekyewunyisa mmwe bannayuganda mwennyini mmwe abeesuuliddeyo gwa naggamba naye ate naffe ne tugigamba mwatwebuuzaako because ffe ng'abakozi ffe abatambula tulina okubeera involved in the process mwabuuza ku mukozi ki yes kati ekyo nakyo nga tukimaze okwa-identifyinga zino loopholes era ne tujja wamu kati ba stakeholders ffenna okulaba kati nga tusalira amagezi si gavumenti yokka naffe bannayuganda abakozi ministries ez'enjawulo gavumenti yennyini n'ebiina by'obwannakyewa ebiri international and local gwe gwabadde omulama gwa symposium ebyo byonna nga bamaze obbiri batuuse ku nyonge ki ebyo byonna nga tumaze obbiteesaako buli omu aleese kano mukubye muno okoze ki kino byonna byemwogerako era hiti yabadde wali nga y'amaanyi olw'ebbugumu ly'ensonga ezo zenjogedde kate ebikonde binyooke nze mwasubidde okundaba lwakubanga akasajja akatono kanyumira mitala wanga naye zino kamera senga zabaddewo natuuse n'okufunya wano ku ssaati afazaali ngwe mu bulago bw'abantu abamu ng'ebbugumu ly'ensonga z'abakozi naye ekyatuyambye that okugyamu kunene okutaasa oba okyafunya wansi empale nga ofunya ne ku ssaati wano ate ne boogera solution zenjagala okumanya ezimu ku ezo kwe kubeera nga zino program kati gavumenti ezimu zebadde eyisa for example national migration policy twasazewo that yadde ng'ezimu kati ebadde egenda kuziyisa naye egenda sooka ku involvinga bano ba stakeholders bonna babaddewo tusooke tuzitegeere buto because wali tetwali involved era bakkiriza era ekimu ku bye tuliko ku ssaawa zino eno kwe kubeera nga tugenda kwekumakuma twekuŋŋaanye Ministry of Internal Affairs etunnyonnyola national migration policy bye tutategeera bino eno bye biruwa tugenda biganyulwamu tutya ne gavumenti egenda biganyulwamu etya olwo then tukisiime tuki-appreciate ng'osanga naffe tukibuulira abalala awo nno omukozi otuuse okufunamu owulira ekirala ensonga eyabaddewo endala y'ensonga ya minimum wage minimum wage wanene Uganda yakoma oteekebwa mu 1984 ku siringi kikakaaga nga bajjajjaffe be bakyakola akakaaga ke kaliwo paka ku ssaawa zino eno twakkiriziganyizza that ffe ng'abakozi tugenda tuula n'ebibiina bya gavumenti ebyenjawulo ebiri mu buufu bw'abakozi for example ministry ya gender ya foreign affairs ya internal affairs ne ba stakeholders abalala okureviewing eno ensonga eya minimum wage emitwalo 5 lwaki omukozi atandikira ku 5 naye era n'ekirala kwe kubanga nga gavumenti yennyini tuyina abantu abatukiikirira ebweru w'eggwanga mu diplomatic missions ezimu ng'ate si bannayuganda ensonga eyaleezingiddwa for example ku consulate yaffe ye Jordan muwarabu ate yakiikirira bannayuganda kati omuwarabu tasobola kubeera as such patriotic as munnayuganda tagenda tufaako nga munnayuganda munnaffe bwe yanditufuddeko era twavuddewo ne resolution nti tugenda kuddamu tutuule buto tusale entotto afazaali Ministry ya Foreign Affairs erina ba Foreign Service Officers abawera ejje kwabo eteekeyo
naye ate era n'ekirala okwongeza ku baleba attachés abali mu ezo ensi Uganda gyeyina abakozi abangi, for example Saudi Arabia gye tubadde ne leba attaché omu ali omu wali omu nekata omu ate nga Saudi nene eyina 2.15 square kilometers kwe kuvanga wansi n'okusukka Tanzania. N'abakozi abasoba mu mitwalo abiri kati tusobola kuba na leba attachés omu, so twakkiriziganyiza that bagenda kugattako afazali abalala 3 ku 4. Nyate ne tukkiriziganya. Yes, era bakyali batonda but afazali entandiko ejja kubeera yaddeko. Naye ate ne tukkiriziganya that ne embassy zaffe tezirina bannamateeka kutufendingira justice. Era abantu baffe bali mu makomera, abantu baffe bakubiddwa, bamimwe emisaala ne bakomezebwawo ne ntandika kujaganya bane kasito akomyewo bane kuliko Mwarabu omuntu yagendanga mulamu bulungi akomyewo ne bruise akomyewo tatakyategeera emyezi 7 ne kasito akomyewo ye boss nasigalaga ayina twatuuse ku nzikiriziganya that omwaka ogujja ogunaggwerako ng'afazali ezo ensi ze tulina nazo endagano z'abakozi nga Saudi Arabia n'endala ezitannaba kuteekebwa mu buufu, for example Qatar ne UAE, ng'afazali tulina bannamateeka be tutaddeyo nga Uganda. Tunaddamu tureviewinga byetwakkiriziganyiza. Yes, era tujja kuddamu tubiviewing era kye tugenda okukola byonna biri ku saa zino biri mu kudocumentingibwa okukola report eyawamu okulaba nga aba stakeholders bonna ababaddeyo bakifuna so that fenna era nga otwabaddeyo tulondoola ensonga eno okulaba nga ogwo omwaka gunaatuukira zinene ensonga nazo ziteereddwa mu nkola era kasita zitaateekebwe mu nkola era ojja tulabira nga tuzzeemu okufunya empale nga tuzzeemu okufunya emikono. Hey, tugenda kuba mwina kye mukozeewo. Nzikiriziganya ki endala gye mwatuuseeko? Enzikiriziganya endala for example bannayuganda bangi abali mu kaabira ebweru w'eggwanga omuli abo abali e India, omuli abali e Cambodia, Thailand, Saudi Arabia, Jordan. N'essaawa zino waliwo abali mu nsi ezirimu entalo. Yes, n'abali mu nsi ezirimu entalo. E Syria tulinayo ne munnayuganda gwe baateekako ogw'okutta mukama we Djokovic akyaliyo. E Saudi Arabia tulinayo Namutebi Susan alimu Almalazi naye yateekebwako kyekimu. E Jordan tulinayo Neema Innocent kati agenda myaka 5 mu kkomera naye yateekebwawo gwakutta baana ba mukama we. So nsonga ziri simira. Twakkiriziganyizza that okuva weekend egenda okutandika ya week ejja government yaffe engaging Syria, engaging Jordan ne Saudi Arabia okulabaga abantu abafuna obwenkanya era bafuna okuwulirizibwa sinakindi okuteebwaddizibwe okwabwobwe. Singa luli ku ssaawa zino eno teri amanyi ekyafudde kwa Djokovic because ne government nayo yesirikidde ne family eryawe terina kyeyogera. Ate era nituuka ku nzikiriziganya that bannayuganda bangi abakyakwamidde mawanga ag'enjawulo ewali olutalo omuli America, Israel ku side emu, Iran n'ezo ensi ezirinaanyeewo nga UAE, Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia, Jordan, Pakistan, Palestine. Ng'era twafuna abatukaabira abawera 5 nga beetaaga evacuation ng'ate abalala bo beetaaga sigalayo wabula beetaaga ku evacuating bwa kutwalibwa in safe places. Abakomezebwawo baali 42 tebali mu ezo nsi zonna Saudi yokka bawera 3, Jordan bawera 10, Iran bawera 2. So 42 to appreciate nga government yebali nnyo. Naye ate ne tugisaba ne mu symposium ekoleni kwabo abasigaddeyo okulaba nga bafunibwa obudamu ku embasi zaffe ez'enjawulo ate babudaabudibwe bawe ebyokulya n'ebyokunywa abaagala oba basobola okuddayo ku mirimu gyabwe okukola baddeyo bakole ate era n'abasobola okuddizibwa tetulaba nsonga lwaki yo gavumenti esooka neefa ku badiplomats baayo that bambasada baffe bo twabeevacuatinze ate ono omukozi akuleetera omusolo era mu buufu bwemu gavumenti negamba that egenda kwongera okuexpeditinga speed okulaba nga abantu bano nabo abasigadde nabo bakomezebwawo nga bakolaganira wamu naffe because ate ffe abadocumentinga ne tuwa gavumenti that baneeno yes beetaaga okuyambibwa. Era ekyo kyakoleddwako dda twabawadde dda lists endala katutuuke omwezi ogujja nga ate tebannakomawo nga ate olutalo lweyongedde era ojja tulabira nga tufunye empale nga tufunya n'emikono. Mwami Kenneth, awo ne tulabyewo gavumenti erina kye yakoze bano abazze mumanyi gye bali abazze 40 gavumenti
ye yabadde mu mitambo gy'oba receivinga eyaba receivings ne batuleetera mu community era ku ssaawa zino eno ne gavumenti temanyi we bali yes ne gavumenti yennyini temanyi we bali gavumenti okusinziira ku mwogezi waayo oba aboogezi baayo ab'enjawulo yagamba banene abasinga baali ba students abanga baali ba students kitegeeza mu kukomawo bazzeeyo eri famire zaabwe naye ate omuntu abadde Iran since eri ordinary nnyo nga Uganda omuntu avudde Iran kiriza agaana agenda kuvaayo amanyi n'okukola oba okukozesa ebyokulwanyisa ebyenjawulo agenda kukomawo ne mental disorders omuli depression n'anxiety ebijja nnyo olw'olutalo embeera y'olutalo n'abalala babadde ne bye bakolerayo obulimu obutonotono bwafudde so abantu abo beetaaga okuteekako awantu awamu ne babudaabudibwa abalala beetaaga okuwaayo ak'okuweebwa okukompasatinga kiri kye babadde bakole nakyo kibaweebwe era ku ssaawa zino twakigambye gavumenti negamba that egenda gezaako okubanoonya okubakumaakuma ekole binene ebintu era kyova olaba nkugambye that wiiki emu obumu mwezi gumu guyitewo nga tetunnagira era ojja tulaba nga tuzzeemu okufunya emikono nga tuzzeemu n'okufunya amagulu ife against the government kadde katwala kantindiggwa atannagenda omuwa bubaka ki omuntu yenna atannagenda ku kyeyo oba n'oyo ali waneeno munda g'ayagala okukola ekisooka making sure that company ekozesa ina valid license okurecruitinga abakozi company nyingi nnyo ez'ekimpatiira ziri wano z'operatinga nga nesimateeka so oba ogituukira omanya otya that eno company empandiise osobola okujja ku ofiisi yaffe ne tukulungamya ne tunoonyereza oba mpandiise oba si mpandiise oba osobola okugenda ku ministry y'abakozi yewa license agama company agali recruiting abantu ne bakuyambako okutegeera oba eno company bagiwandiisa oba nedda omukozi ali mu Uganda wano avudde Mbarara avudde Jinja avudde Yeri azze Kampala kukola naye ayise mu kibiina ayise mu muntu yakola omuntu tokkirizibwa kuyita muntu safety yo erina okukulembera okuyayaanaako okw'omulimu because ate woofa togenda kukola ogwo mulimu trafficking bwa togenda kukola ogwo mulimu so safety yo yebeera esooka tutuukira oba tuukira ministry y'abakozi kale oba tuukirira poliisi ekuli okumpi ogibuuza oba eno kampani empandiise oba nedda naye ate era n'ekirala weewandise mangu nnyo mu bibiina by'abakozi ebyenjawulo association ez'enjawulo ezikiikirira abankuba kyegwe tusobola kwekiikirira kampani ezo zo zirina abakukiikirira nozo owulidde ate bw'ova ku gwono odda ku gaani mugende mwewandiise mu kampani oba mu bitongole ebyo ebirwanirira eddembe ly'abakozi tomanya leero oyinza okuba lwamulala ng'enkyalulu nze Nabukenya Amina musikirize enkumi wano nnaku olwalira takumira mpeera abankuumire musule bulungi mweraba Eno ye Salam TV. Wabanga osaba Katonda ne momo gisabiranga kubanga etwadde vani enyirira okuzama Lucky hey Lucky We sat down and asked, what more can we do for the guardians, the parents who take time to pay school fees? Why don't we give them a van? So I officially hand over the keys to this school van to Lucky Kids Academy. We are grateful for everything that you've done for Mama. We are just lucky, wallahi. We thank you so much for this hand that you've given us, you've stretched towards Lucky Kids and the rest of the schools. There you go, Lucky Kids Academy here in Boyogere, winning the first van. What do you have to do, Ruth, to win a van courtesy of Momo? Just pay school fees using Momo app or press star 165 star 80 hash. Pay the school fees, then you stand a chance to win school fees or a school van. Lucky! This is Academy Momo!
by'olina okukola obeere steady. Funa PIN ey'enjawulo. Tukozesa nnyangu okuteebereza ng'olunaku lw'amazaalibwa go, ennamba ye y'essimu oba ennamba eziddirira, era tukozesa PIN y'emu ku akawunti ez'enjawulo. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Start something new, something uplifting, something so effortless and golden. A thirst-quenching burst of sweetness and multi-flavor, so rich and full of memories. It's 100% taste, 0 alcohol. Try it, savor it, feel it elevate every moment. Sip after sip, gulp after gulp. After all, life's about turning ordinary thrills into golden chills. Start something malty with the new Evervest Malt Apple and Pineapple. Try the burst of sweetness and malty flavor. It's 100% taste, 0 alcohol. Available in a shop or supermarket near you. Evervest Malt. Make every moment golden. Evervest Malt is from the makers of... Discover the difference at Lubega Institute of Nursing and Medical Sciences, where excellence meets compassion. Here, we provide personalized attention, innovative teaching methods, and a nurturing environment that encourages both academic and personal growth. Experience education that not only prepares you academically, but also molds you into a compassionate healthcare professional. At Lubega Institute, we believe in shaping resourceful, ethical professionals committed to community service. Our aim? To instill a sense of compassion, originality, and impartiality. Qualities that define our graduates as future leaders in healthcare. Join us and elevate your journey in the heartbeat of healthcare education. Lubega Institute of Nursing and Medical Sciences. Your path to success begins with us. When you don't use Momo, you are forced to quarrel. Mama, balance? Mama, nkuwaire nkumi ttaano. Abantu abakulu atandise obuyayi mwene. Obuyayi obuliga. Iwe. Ngobiyanko aba mu bibozi sente dange ninzadde kolera ngobi nakolera sente dange. Save yourself from quarreling. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy 0 charges below 5k. That's the power of Momo. Omulabi wa Salamu TV losaanidde okusuba pulogulaamu mukeeze mwe tusosotolera buli kimu ekinyovu ate nga kikuzimba nga tukutwala mu bitundu eby'enjawulo okulaba ani akedde na nsonga ki lwaki akeera. Kiba kisufu nnyo okumanya ky'onaalya n'ekyolidde mugaso ki gwe kiteeka mu mubiri gwo nga tukuleetera endyayo. Tetukoma okwo olwo ne tukugonnomolako by'obadde tomanyi oyingirire ekibuga ng'ebisinga obitegedde. Awo nno nga tukuwa ebifulumidde mu mpapula z'amawulire. Ffe ffennyini ffe tukuzzaamu essuubi nga tukuleetera omuntu avudde ewala okutuuka awo waali era ne tukakasa nti naawe osobola. Tuba n'ensonga ssemasonga nga tukuleetera abakugu abasobola okugivvuunula naawe n'oginnyonnyoka mu bunnyonnyofu obw'ekitalo ng'era bwe tukusuubiza okumanya ebifa mu ggwanga lyo. Olwo tukuleetera ebifa mu ggwanga. Pulogulaamu mukeeze. Abantu bano twabeerabira naye ate nga ba mugaso nnyo eri obulamu bwaffe. Bali kumpi nnyo n'emitima gyaffe. Bali kumpi nnyo n'obuwanguzi bwe tutuuseeko nze naawe. Wabula ate boogerwako kitini nnyo. Mukkirize olunaku olwaleero obubaka buneeno bwonna tubukwate bukolokolo tubuweereze eri abasomesa baffe abalungi abatufudde kye tuli, abasomeseza eggwanga, abasomeseza abaana b'eggwanga, abasomeseza abantu ba Katonda ku mitendera egy'enjawulo. Oluganda omulungi, obubaka buneeno butera okuweereza obuva mu bawalimu n'abasomesa baffe abalungi ab'enjawulo. Emabega waabwo waliyo abasomesa abatusomeseza. Tubeebaza nga batandikira ddala okuva ku bamaama abasomesa abaana okuva mu kuyonka, n'amusomesa enjogera, n'amusomesa entambula,
omwana takola kino omwana taba bwati tubebaza nnyo mwebale kusomesa bulungi mwebale kwewaayo mwebale kweresa abasomesa abokubiri bebasomesa baffe okuviira ddala mu nasary abakwatirira emiti emito okulaba nti givaamu omwasi givaamu abantu ab'obuvunanyizibwa leero netwesimisa mwebale gumiikiriza abasomesa baffe mwebale gumiikiriza okusingira ddala abasomesa aba nasary abajja abaana okuva eno wansi okumufuula n'okwezuula kikyanabeera mwebale yadde mwogerwako kitini naye emitima gyaffe temulivaamu mu dduwa zaffe temulivaamu ne mu ssaala zaffe okusaba mukama katonda abeere nga abasiima abeere nga abawa obulungi abeere nga ababeererawo nga bwe mubeereddewo abaana battu mu nsi yonna ate nga kyemufunamu kitini nnyo naye ne mwewaayo ku lwa katonda ne mugaa nti katuweeyo ku lwa katonda abaana b'ensi babeere bulungi abasomesa abasomeseza abaana ku primary abasomeseza ku secondary abasomeseza ku HSC aba university tetuyinza kubabuuka bannange mwenna mukoze omulimu munene temujjanga okwo ate ekiseera kino kye tuyingiddemu eky'omuggalo kyongedde okutulaga ebbeeyi yammwe n'obulungi bwammwe obutalierabirwa ne mwewaayo ne musomeseza abaana ku online ne mwewaayo ne muddukanga ne mutuuka mu maka ag'enjawulo musobole okusomesa abaana awamu n'ekyo nga kyemufunamu ogenda okiteeka ku mizaani nga kitini nnyo kubanga kyemuteekamu kinene temwenyooma mukoze kinene temwenyooma kyemukola gyekiri katonda akibabalako tewabangawo yenna abakkakkanya ne musuubira okwagala okubasuubizisa nti kyemukola si kya bbeeyi omulimu gwe mukola mulimu gwa bannabbi kubanga bannabbi ekyo kye baakola omulimu gwabwe gwali gwa kusomesa mwebale kusomesa tusaba katonda abasiime tusaba katonda abaagale abasomesa baffe mwenna abatusomesa mu bibiina ebya wansi primary abasomesa mu nasary secondary mwenna betujjukira ne betutajjukira omusomesa yonna gy'oli yongera kunyweza mulimu ogwo kubanga oli ku mulimu mirimu egisinga okubeera emirungi tusaba katonda abaagale nnyo abatusaasirire abakuume ayingire mu nsonga zammwe ate naffe atuwa amaanyi bemusomesezza tusomese be mutusomesezza tutuuse eri katonda ng'atusiimye. Salaamu alaikum. الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة
ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد
بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد قل هو الله أحد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر Eno ye Salam TV.